Otyano munnafa akaseera ka lipoota y'embeera y'obudde. Obudde bubadde bwa musana kiddedde awamu n'enkuba gye tufunye mu bitundu ebimu mu ggwanga nga Ntebe enkuba eyawezezza milimita za 25, Arua milimita 1.8. Ku Ssemazinga Africa efaananyi by'Ssemugenzi biraga envubo y'empewo kasongezo ka South Africa ng'etambulira wamu n'omukuubo gw'enkuba ekiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okusenvula nga gweyongerako mu bukiikaddyo obwa Ssemazinga awamu n'empewo empeweevu okuva ku ssekuyanja Atlantika nga ziyita mu gabira Congo nga zidda mu bitundu byaffe ekiviiriddeko ebyo ebitundu ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga ne mu bukiikaddyo okuvaamu n'ekiddedde awamu n'olufuuyirize so nga ate ne kinuuna mpewo ku sseguyenja India empewo empeweevu era ng'ezimu zidda mu bitundu byaffe nga ziyita ku nnyanja Nalubaale ekiviiriddeko ebyo ebitundu ebiriranye ennyanja Nalubaale n'ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga okuvaamu ekiddedde awamu n'enkuba. Bwe tutunula ku bifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe tulaba nti obudde bubadde bwa kiddedde awamu n'omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu era ng'ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale n'ebyo ebiri mu Arua bifunyeeyo enkuba. Enkya ku makya tusuubira obudde okubaamu olufuuyirize mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ne mu buvanjuba bw'eggwanga ebitundu by'eggwanga ebisigadde bisuubirwa okubaamu omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga ebitundu ebisigadde bisuubirwa okubeeramu omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu. N'ebbugumu ly'empewo erya waggulu tusuubira okutuuka ku Celsius 32 mu ebyo ebitundu ebiri Karamoja ne mu bukiikakkono obw'eggwanga so nga ate yo e Kabaale enkuba esuubirwa okutonnya ne temperature okutuuka ku Celsius 25. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde temperature esuubirwa okuba wakati wa Celsius 28 n'asatu. Wanootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri e Bunaayira nga Addis Ababa, Lagos awamu ne Beijing enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate era ng'omusana gusuubirwa okwememula mu Washington ne temperature okutuuka ku Celsius 32. Weebale kubeera naffe tulindirira ate enkya obudde bwe bumu wano ku Star TV. Nze Annette Nakimbugwe weeraba.